Amalira abo bakutawanya butawanya. Ekintu kyokwolesebwa kyali kitya. Gwe soko mbuli nze kyokwolesebwa nti bano bade bantawanya. Neno TV eri wala. Jawo tukendeze ku dobozi. Ama ekyo kendeza ko. Ekyokwolesebwa kyali kitya. Nze amanze. No mbuli yako katuni kuba fe tuli kumpi na genda. Ekyokwolesebwa kyali kitya. Nava wano kale nali waneno nga nina ndi mukwetegeka okugenda kati mandi awo nga nebasi nendota nga ngenda kuva wano nga 25 ngenda kuli nyonyi nga 25 naye ekyo nakirota mu gwa 11 kati tuba tutudde Mama Sharifu nambuuza Layira usimbula ddi kubanga abona abakasa bagamba nagamba Mama Sharifu ne busuula ne mugamba nangamba Layira ogenda namugamba nga 25 lwennyini lwenninya naye nga sinalaba ku visa kati bandi awo nengende Kenya sene chuka nengende Kenya era we natuuka ng'omukyalo oyo alina abawala abo bangi ngagamba kale abaana bonna bali wano bannange sinala sente za Christmas owe Kenya omukyala abatwala nimugamba teweraliikirira nze ngenda nga 25 era kati nayomba nnyo era yanvumanga buli lunaku okumala wiiki ngamba kati tamanyi naku logenda bano bw'obasangawo bagamba ogenda nga 25 buli lunaku nganvuma naye ng'ebintu byange yabiweerezaayo era alawo ne bamuweereza yange nga ngenda linnya nga 25 nakakkanira nabeera nga ngamba kikulu Layira tosonyiwa obuzibu tosonyiwa naye nkwegayiridde njagala obeere ng'osonyiwa badde nkuvuma naye njagala fa wano ng'oli musanyufu gende Buwarabu nze njagala okumanya kati olaba kati ngenda mu nnyonyi ngenda bwe nti mpolampola paka ku airport paka mu nnyonyi tuuka wali tuuka eri kale engeri era gye nali simanyiyo nagenda nsaba nnyo Katonda ansookeyo anyambe nfune awantu abalungi nga nsaba Allah byonna bingondeze nentuuka wali nentuuka ku ofiisi ne bampaayo bakama bange ne bannaa ne tugenda naye ng'era wano nali nga ndi lubuto lw'oyo mwana wange asembayo kati alina emyaka agenda oza 6 nalootako amaka mwe nagenda gali eyo mwamaani Abawarabu nga bawaliwo we bali mu kusiba ente omukazi mweru nnyo n'olugoye nga niyo olugoye lwendimu kati nentuuka ne tubeera wewa netukola emirimu buli kimu ne bakinjigiza saazi bwe waliba banjigiriza ebintu byabwe kale olese otya kupasa bugembe kiyaba kumanya mwezi gwali gwa 5 nendoota nga ngenda kusisinkana olupapula olutabula amadiini kati era namala okiroota ate nenfuna n'eddoboozi ti mukama w'omugambe kyewaloose kati tuba tuli mufumbiro y'Omwarabu ne mugamba nangamba nze ngenda okulaba abo baggwe ne mugamba ggwe nagamba alhamdulillah nze wendulaba nja kwogera ensi yonna jagigamba tiwali buzibu Layira bwendulaba naye nze kyemanyi Isa agambye walaba olupapula olutabula amadiini bwonna yajja kwogera naye nagamba naye nze kyemanyi Nabbi Isa akomawo nenkomerera etuufu nekyabugembe kyenjagala okusooka genda awo weewale tulimba pirawo nyavu lunaku lulamba amasoko male yamma goli ku mutindo kaakati bano baveeko mbozi yange teggwa ugirewo abugembe awo samare nzirayo ku ofiisi tumala okusiiba tuli mu 6:30 ngenda maka amala naye nga ngendanga mu nnyumba emu nga ngenda mu nnyumba kakati nga tumaze tuli mu 6 obula ennaku nga 3 kati omwana bweda yampita nengamba jangu oli emmere nemugamba wabulayo ennaku 3 nagamba
Nsiyo. Kati wenamala ngo sitati. Nemba ndi waggulu. Nga neebase. Eddoboozi nga lijja. Kale era nga mbeerawo all the time nfuna ebirowoozo. Nentuuyana nnyo. Nentuuyana nnyo. To the extent nti olunaku nayinza bula kwambala engoye nnyo bataano nga ziba zituuyanye nentuggyamu nga nojjamu. Naye kati waba omwoyo omutukuvu Katonda aba ayogera naawe mu ngeri gyo nga tosobola mulaba naye ng'ayogera naawe akuteekamu ebigambo mu mutwe alina kere kyabugenze wenjagala awo Sofia wuyo atusiibula negenda waggulu awo wonna nzija ndaba ekirala bikirwa asooka ogire ekyabugembe walinze wenjagala okuba ono atuli bubi kati mba neebase kati nempulira omuntu nga ngamba nti walaba abantu nga bakaayana bayomba toddamu kugendayo kuleka nga information ekusanga awo wooli negamba ekiryoki ate entalo z'abalala bonna abanzibanyamuki kati emisana bakamulange bonna nga bagenze eddoboozi litandika okujja yaligamba Zaakayo teyali mumpi naye Zaakayo yali ayagala olaba Yesu kati ng'eddoboozi lijja nnyo mu nyumba bya Zaakayo leera genda ebya gundi ebyabugembe goze mu bya Zaakayo ati buya nasooka kulaba Yesu nandika ngamba ebyabugembe kitegeredde saamuloota kati mbaane netola bali ndi mu kulongoosa kati eri emanju nongoosa eddinisa era eddoboozi neriga neriŋŋamba nti ogenda kulaba leero bulijjo ayogera naawe bulijjo ayogera naawe toliiko sitaani tulumye enjala wabula naye Yesu azze leero omulabe nenyingira mu ddiiro nenetola bwenti mu nnyumba nenzijja neŋŋamba kamulabe leero bino biggwe ndoota njolesebwa ki kale nsobola omanya sitepu eziddako oba ebite bwe biti njagala leero biggwe najja bwenti mu ddiiro ng'omusajja yayimirira bwati wano nakacupa k'amazzi bwati nagamba tewali kikuliko nagamba nze nawe tuwaliwo ekitugatta twolesebwa kyokka ne mugamba naye nze nga ndi musiraamu nagamba gweoli musiraamu amadiini gonna ganninze naye kati gwe oli musiraamu ani akuganye ne mugamba ngenda nakusaala nagamba genda osaala nengenda waggulu naye nga nagenda nga ntidde nnyo ate wabugembe tonajjawo leera Sofia wuyo atusiibula kuganze olulayo atera kunyumiza mboozi ya bugembe nga njagala biggwe kati namala naŋŋamba yaŋŋamba lengera embaaka lengera empuuta kati nemugamba oŋŋamba lengera embaata lengera empuuta onvuma naŋŋamba sikuvuma olwo ng'oluyimba toluwulirangako naye ndumanyi Uganda naŋŋamba lengera embaata lengera empuuta nemugamba ate Yesu onvume naŋŋamba nedda ŋŋamba eyaluyimba tomumanyi nemugamba eyaluyimba gyali kasita bugembe enazana naŋŋamba gwogenda okufumbirwa kati nemwegayirira wallahi nagamba kasita bugembe tazaalangako nze nina abaana ate nga njagadde ne ku basajja